Abadaggulawo omusomo guno oguyindidde entebe amyuka Speaker wa Parliament Right Honourable Thomas Tayebwa asabye ababaka batuula ku bukiiko okuli aka Park Central, Park Kosase, Park Local Government nga buno bwe bulondoola ensasanya yasindiye omuwi w'omusolo obutagezaako n'omulundi n'ogumu okuttira omuntu yenna ku liiso singa abeera asangiddwa ng'azannyisiza ssente y'omuwi w'omusolo. Committee work had been underfunded to a value of 10.4 billion. So the Speaker and the Deputy Speaker have reduced their budgets to ensure that committee works are fully funded what had been budgeted. Era Tayebwa ne munne both bavuddeyo ne bagamba twagala kuluna ebintu bitambule nga bwe birina otambula. Kati ekyatuuka ku Anita Amongo mu biseera bye nga sipiika yayagala nnyo sanyusa siteeti n'ayagala obulamu bwe bwonna siteeti ebeere ki nsanyufu okusinga institutioni. Bano era basabye balemere ku nsonga naddala lipoota eziba zikoleddwa ssaababalirizi wa gavumenti awamu n'okugobereranga amateeka agabalambika nga bakola emirimu gino. Before you process the budget framework paper, before you process a ministerial policy statement, let the accounting officer show the action taken. Okay? On recommendations of the Auditor General. I don't want this business of an accounting officer calling, Senyon is harassing me. You see these opposition people, they want to make the government look bad. No! The opposition is around only 20-30% of the accountability committees. So baidenga ebintu bali ready betegeiko kubanga bayiramu ebibuuzo aye ate tubakubiriza. Kubanga idi abantu baidoko ati nimwe watchdog aye ndidi nti iwe bwobanga wagemesebwa obuvunaanyizibwa okubanga niwe ssente edomu w'omusolo alina okubanga adikozesa nga bwe lisaanira okukozesebwa. Era tusuubira nti bwe tunaamalira nga tuli beetegefu okubanga tutandika ku Auditor General's report kubanga yazzeemu neteekebwa bupya ku Parliament laying on table. Era tumanyi tugenda kuyambako okutaasa ssente za Uganda ezo zonna ze baasasanya mu bukyamu. Ebyo nabyo nebyakolebwa nga tebirina kukolebwa bye bintu byetugenda okubanga tubangibwa wano ate tumale tugende tutandika okuteeka mu nkola. Mu ngeri y'emu Tayebwa bano bakubiriza okwewala ennyo obuli bw'enguzi olwo erinnya ly'ababaka ba Parliament lisobole okutereera. We have accounting officers who have been hiding behind the back of the president. That has to stop. Honorable colleagues, do your work. No accounting officer should come and hide behind the back of the president. President tagamba nti omuwadde right agamba nti follow the procedures and the rules ezigoberera ekyo bakoze atya kyabasabye. Kakati obuvunaanyizibwa busigala eri ggwe. President tagaba, president asuggestinga. Omusomo guno oguyindira ku Imperial Golf View Hotel Entebbe nga gwa kutwala ennaku 22. Nalongo Farida Nakaiza ne Stephen Chiwanuka, BBS Terefayina.